Okay. Yes, kanzije. Aha, tukoleyo. Yes, twagala kutubulira amanya emisinde gitambudde gitya. Tugene maaso. Omukungu Salongo mu Kibiriso Nyoza Nganda saba bendo director wa Muza High School soko kubaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka ennungi gyeyatuteerawo ey'okulwanyisa obulwadde namuzisa. Nebaza abavubuka bonna ababadde mu nteekateeka eno, abasajja abakulu, abakyala abakulu, olw'okulabika nga ffenna tubadde omuntu omu, ate era ne neebaza nnyo abantu bonna abawulira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Kuba yonna gye tugenze tuddukira kisinze okuneewuunyisa kwe kubeera nga n'amakubo gonna gabadde malime, tetusanze buzibu bwonna bwonna. Chairman Werosi, meya waffe Mwami Kabanda, olw'okubeera nga amakubo gonna gabadde galimiddwa bulungi, ate ne neebaza ne Ssekiboobo ow'essaza lino olw'enteekateeka ennungi ebadde ya Namaddala. Ssebo Ssaabasajja Kabaka, abantu bagenda kulwanyisa omulanga gwe baguwulidde, bagenda kulwanyisa obulwadde buno, naddala nga tulwanyisa obulwadde buno obutawanya abaana baffe emiti emito. Ssaabasajja Kabaka awangaala. Ekisaakaate njagala okukubiriza abantu bonna aba Buganda ne Uganda n'okutwalira awamu nti omulundi guno Muza High School yeridde empanga ffe tuteeseteese ekisaakaate baffe Ssaabasakaate abasaza gonna abaana mubaleete bajje beevumbule bo bennyini kibabadde batamanyi nga bo bennyini be bakirina. Twagala beevumbule beenoonye. Yes. Mbulira gwa amanya go gwani? Nagawa Claire Katari. Yes. Ndi mu senior 4 ku Muza High School. Yes. Owulira otya kiki ofunyemu mu misinde gya leero? Bannaye mpulira essanyu ne bazani Kabaka okuteekawo kino omisinde gino tweyanza nnyo tweyanzeege ng'omulama we kugamba abasajja n'abavubuka kati tusaba abasajja abo abakwana abawala mukirekeraawo kuba mwabavaako obwo obulwadde ne busaasaana mufe abawala mubeere basaale kulwanyisa kano akalwadde omuntu atukwane tetujja kuvaayo kummwe abatwatemtunga ne mutukema ne tujja ne tuvaayo. Yes, manya Maigaviyanga neddira emmamba enkoboza ebakyo ng'omulamu oyo kugamba okwaleero bwetwandisa kalwadde ka Mukenenya tuli basanyufu nnyo olw'okutegekenya Ssaabasajja Kabaka waffe mwenda atuyambye n'atugirayo okumulisibwa kuba ensonga tutadde ku
ki kumeeza omwagitegeere era nga tusuubira era nga amaanyi go galabisibwa kuba abavubuka ku ground babadde bangi tubadde nabo mu misinde eyo fena tubuyanga obulamu kyekyo era wetulaga omulamu ogwo babulikira bagenda kutambuza n'amaanyi. Yes, teacher. Twebaza amannya nze Tusime Aneti omukulu w'essomero Muza High School. Twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno ey'emisinde egy'okuza emyaka 67. Amazima gali tufenga aba Muza High School twagikukwatisa maanyi kubanga naffe omulamu twagutegedde ogw'okulwanyisa akawuka akabukenenya. Mbadde nkyalirako n'abaana bange bano abamu ne baŋŋamba baafunako ebizibu bwe bityo nga ab'eŋŋanda zaabwe tebalina buyambi naye kati emisinde we bwejazze ne baŋŋamba ffenna tugenda nga Muzza tugende tulwanyise tusobole okuyamba abantu era ne bava era twebaza nnyo Ssaababendobendo omukulu Muzza ŋŋanda olw'okuteekamu ogwo omutima ogw'okuyamba era abaana baakedde nnyo okutuuka wano ku disitulikiti y'e Mukono era nkunga abaana Mukono n'eggwanga lyonna nti maama n'abagereka bwe tulabanga tuli bwe tutyo n'asiima n'atuwa ekisaakaate 2023 paka kuva January 5 paka January 21 era mbakunga mwenna mujje tuyigirize emisingi emito obwakabaka ennono n'ebyetaagisa byonna banaye Mukama abawe omukisa Ssaabasajja awangaale. High school. Muza High School.